Nkwaniriza kwa lipota embeera y'obudde okuva mu kisonge ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Enkuba etonye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu era nga okusinziira kwa lipota gye tufunye weziweredde saa 3 ez'okumakya tulaba nti esinze kutonya mu Kampala era nga ewezeza millimeters 57 so nga ate Ntebe ewezeza millimeters 41.9. Ffenno ab'ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde tubakubiriza mmwe mwenna obutasuula bisaaniiko mu myala kisobozese amazzi okulukuta obulungi galeme okwanjaala. Bwe tulaba ku mbeera y'obudde nga bwekedde mu ggwanga okusinziira ku kifaananyi kya ssemugenza ekyakubiddwa mu Bwengula tulaba nti enkuba etonye nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ku makya saako n'olweggulo. Kino nno kiviiridde ku sserwandula mpewo oyayitibwa Mascaline nga yeeyongedde amaanyi era nga asindise omukubo gw'enkuba ne guddira ddala mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ekiviiriddeko enkuba gye tufunye. Enkya ku makya tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu eyo mu bukiikakkono so nga ate olw'eggulo tusuubira okufuna enkuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu era nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 28. Eyo mu Kotido tusuubira oluwandagirize mu biseera eby'okumakya era nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 28. Wabula ate eyo mu buvanjuba bw'eggwanga tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu biseera eby'okumakya era nga n'olw'eggulo tusuubira enkuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 27. Eyo mu masekkati tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu mu biseera eby'okumakya wabula ate olw'eggulo tusuubira namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu era nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 27. Eyo mu Arua tusuubira okufuna oluwandagirize mu biseera eby'okumakya so nga ate olw'eggulo tusuubira namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu era nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 27. Eyo mu bugwanjuba bw'eggwanga tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu mu biseera eby'okumakya so nga ate olw'eggulo tusuubira okufuna oluwandagirize era nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 28. Mu nsozi ez'Ekabale tusuubira mu biseera eby'okumakya omusana okwaka nga bwe guzikirazikira so nga ate olw'eggulo tusuubira okufuna oluwandagirize era nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 25. Ebyo ebibuga ebiriraanye ennyanja Nalubale tubisuubira mu biseera eby'okumakya okufuna olunywankoko so nga ate olw'eggulo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu era nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 27. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Addis Ababa ne Nairobi tubisuubira okufuna namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu wabula ate mu Lagos saako ne mu Johannesburg tusuubira omusana okusiibira ddala nga gwememula era nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 24. Eyo mu Moscow nga n'obudde tubusuubira okuba obw'ekiddedde wabula ate mu London tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 20. Ebyo bye tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde n'enkya tulindiriye wano ku Star TV obudde bwe bumu weeraba.